tumukunde gwobadde otusiba, tumukunde gwobadde ojoga ab'ettaka, tumukunde yayita ne mu luguudo nga balukola. Mirundi singa osanga Jeno Tumukunde kana kadoiza mugamba kikusonga za yakoze ensobi n'omugezi awubwa. Tumukunde yakoze ensobi. One, abantu bategedde nti muyina obujozi. Tumukunde gwobadde otusiba, tumukunde gwobadde ojoga ab'ettaka, tumukunde yayita ne mu luguudo nga balukola. Temujjukira nasanga abawakisi nga balukola n'aluyitamu. Tumukunde gwosudde eriko kati kambabuuzi. Tumukunde yalwanyisa Kayihura. Ayinza okulinnya ekisolo okunoonya akalu bamuttira mu nsozi. Tayita mu nsozi z'ekisolo. Bamuleeta empale talina. Yalwanyisa Kayihura. Kayihura azaadi. Kayihura kati agamba Museveni, mukama wange omusajja namulwanyisa naye yanwanyisa ankube yayitewo. Tumulabye tazze kyobula tebalina think tank. Ku nsonga y'okulaba nga ku nsonga y'okutwala obuweereza. Nti kati Kayihura agamba pulezidenti nti omusajja nali mukusibidde ebyo byonna bye banjogerangako nti nziza abantu e Rwanda annafuye yayitewo. Guno temuyina kye kusobola kunkola. Mukulu Mirundi ku nsonga gye tugendako eya 2021 tulaba omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu alina obwagazi bw'okubeera omukulembeze. Tumukunde taweza 15,000 nsibawo ssente anaabajjabo. Tasobola kulinnya kisolo, tasobola kulinnya mbambabazi, yatawanya abambabazi. Bobi Wine yandyetaaze okwegatta ne Tumukunde. Tumukunde wali asobola kwegatta naye former spy otegeera ddi nti muntu mulamu. Ate Bobi Wine ne Mugisha Muntu balina kyebabalina. Mugisha Muntu mugerageranye n'abantu. Mugisha Muntu yavaayo ng'ali kirini. Mugisha Muntu yakola ky'abantu. Nti amagye gasa abantu kuba Mugisha Muntu yali amekamanda emyaka 9. Mugisha Muntu yalwanyisa ababbi ne bamulemerera. Ne baleeta engatto z'amagye ez'oludda olumu. Ne baleeta uniform nnyimpi ez'abakyayi. Omusajja ava mu Western Uganda amanye nti muli bawampu n'oleeta ez'abakyayi. Kiki batabba bano? Inonda kyemba nnyonnyola nti Museveni institution zonna azikubye n'azimalawo. Kaakati tudde ekikyankalanya ba Tumukunde. Tumukunde ffe batugamba mu byobufuzi nti never when you were presidential aid never attack everybody or attack anyone. Attack the idea because one day those you attacked will be needed by your boss. Kati Tumukunde was assigned himself to attack Ambabazi. N'agenda Fort Portal nga abantu bali mulale n'asuulamu helikopta n'afuluma n'amakuti ya gasente. Akuga nti Mbabazi mukwano. Kakati ate Museveni n'addira Mbabazi n'amuleeta. Museveni we yalina ebintu byakola. Waliwo omuvubuka yajjako munne omukazi. Omanye embaga nga yalwa mukaaga musajja ne bamukwata n'akubako omukazi ku Wednesday. Kirumba. Museveni n'asirika. Naye n'ono yabba muka munne yafuna problem. Museveni n'alagira gwe yabbako omukazi akulya akakiiko akamunoonyerezaako. Olina okutegeera nti mission yo ki? What's your mission? Nti Kayanja yali alowooza nti asobola n'okubeera kamme kamanda ng'akubye Wembule. What does he do? Mission ye yaggwa. Waliwo kyokola ne mukama wo n'akutya. Okukuwa eddagala ng'oli mulwadde n'otalimira olumyani. Yes. You embarked on a self-destruction mission abantu babakyayi. Tumukunde tayinza kufuna buli 15,000. I bet my money. Where will you get the votes? Agenda kugira mu kibiina ki? Anti kyenkubuulira ne bwajjanga individual tasobola kufuna bulu. Agenda kufuna bagenda kumu attractinga nga balowooza nti ayina ssente. Where does Tumukunde get votes? Kyebaali mu okutegeera bwe Tumukunde. Nkugamba nti the future is protected by allies, not being self-centered the way they are doing. The state is not a monarchy. Forming political alliances means remaining neutral. However, in the case of Uganda, many of those who had a misfortune of working in the state house have no kind words for members of the first family. Nodira n'obusayi n'omuwonika waggulu, nodira omuntu n'omuwonika ku nabusayi waggulu kubanga goli muko nabusayi. President yambuuza ndeke wani nti nabusayi.
najja namuleta namwonekako omulala namwonekako omulala. Who are you? Who are you who is running government? Who is intimidating every? Mami tayagala Kadaga. Gwe kuliko ddi? Kadaga tomwagala gwani, are you looking for a family member analabirira family yamuntu? Okwagala omuntu n'obutamwagala kya butonde. Sipiika gwani. Tamaliniza kubanga sikwagala. Najja ne bamuleeta Nakalima izo mu record. Nga waliwo amulagira nti kuba abantu bonna mu gavumenti beteekamu abafe. Nakalima awunya ne mukama we yamutegeera. Is beautiful. Buli balaba omuntu ne bamusikayalinga, amusina asikayalinga abantu. Tumukunde abantu bebugere yabasasula sente ez'ettaka. Bakyamubanja. Kakati bwenaza ki? Buli bawulira erinnya lye Tumukunde bawulira ki? Kubanga mwajja muki? Mu politics. You are part of the problem. Ojaka akati nga bikwononekedde. Tebapulaninga. There is not a plan. Omukazi mbadde nkibuulira badde mbagamba nti omukazi omusiru aloga abaana babajja be bonna ne bonooneka nti ababe bakole ki? Ne bafa nga kitaabwe talinafa. Kati obusika bulaga ate muki? Mu balamu be. Toyinza kuba n'ogamba nti gwe oli mukazi waka naye balamu bo bonna tolina gussaamu kitiibwa. They don't know how they are hated. Kati Tumukunde. Yes. Kyokka bakyayiddwa. Balemeddwa okumanya. They are isolated baabala bubi. Baakuba buli muntu yenna ne balya nakati bakyabala bubi. Buli we bali wonna sente kusolooza sente kukola ki? Nti bafune sente za campaign. They have a wrong perception nti money works. Bujoga nti abakazi abasibuka tebamanyi bizigo byebabigula. Ng'ate abamu bagagganyo. Baagenda ne beerimba. And you see mulimu ebintu byemukola n'ebitakoleka. Tumukunde yennyini mutaani we yeesimbye Lukungiri naye azze ku bwa pulezidenti. Arrogance owakuteesa amulesewa. Mbadde manyi nti nga ye Munnayuganda naye alina eddiini. Nedda ebintu ebimu mwerekeramu nkubuulidde nti is it normal mu liberation revolutionary political parties zikolebwa. Galanga was a general, Rebecca was a general. Mashero yali president nga mukazi we minister of education. Balwana tomujja kola iti ya kulwana. Gundi Mandela yali president naye abukana ne mukazi we yasigala wa social services. Kakati mu Uganda Tumukunde kyatategeera kyava avaluke ntukuteesa member of first family. Tumukunde member of first family. Gundi omuko naye ina lolo jajja awambe. We have to discuss about you because you are involved in public life. Bweta bamazina genchima. But you are scared. Don't scare. Look what the problem. Kati gwewegas omwana we ali Lukungiri. Kuteesa alese omwana we. Yeye nyinyi ajja kuba of all people kuba Nadduli. Nadduli yafuna obukadde 15. Nadduli ayina emyaka 78. Gw'ojjako ekifo nti tumukube Museveni yamugoba jenga aniringa kuba ffe tulina dola bwenzija n'akataasa kasi bw'abanga nze nenzija n'akataasa nenka kuyira obwo buba bujozi. Kakati Tumukunde ekiseera kyajjiddemu kizibu ky'omuntu okulaga interest mu kintu kyayagala. Ekyo mugenda ne mwerimba. Yali wakufiira waawo a normal transfer gitegeera ndi humiliating transfer. Okukwata obwa permanent secretary bwa Judicial Service Commission omala kusiba omukazi Nassali afunye omulimu gwe mu UNESCO agufunye naye era bamukwata bamusibe omulimu gufe. That's medicine. Nkusuula eddalu tokita na mu kuyingiza kabbuli n'ogamba nti kitaka akoze eddagala Welcome Uganda Limited 69 na president amuyise jangu ejjanjaba ente zange Nakalema n'ateekamu amazzi n'atumya eddagala eddala nkusuula eddalu Nakalema singa alya kasasiro. Yes, that's not competition. You have managed my company. Okutta bale bago singa Nakalema alya kasasiro singa yepanka munze singa alya kasasiro obujozo bwonna ali bugamba wenyigira mu shirika. Yes. Nkuga nti enkola endala ey'amagezi President Museveni yasobola okuleeta abantu babiri era bakireeta ku Tumukunde n'ayomba muwandikako mu katabo kange akala mu 2012 nti Tumukunde bagamba nti singa ekisanja kigaana tuleete embabazi ne Bukenya bafulootinge possible successors. Tumukunde n'ambuuza nti abo bempulira be balonda nze bampita migugu ndinja kuteekebwako ate alaba alina obusobozi gatalekeddwa kakati nenkugamba nti Nyerere ye yakwata Ahmed Salim n'amutwala mu African Union
nakwata Sokoine namufuula prime minister naye bwe yategeera nti eggwanga lyetaaga shift ku socialism lidde mu capitalism Sokoine bamutya mu accident ono yagenda okudda Tanzania nga takyabitegeera n'aleeta Ali Hassan Mwinyi abatalowooza where naye mwe ne mulowooza ne political party NRM naye mugiwamba ne mukuba Lumumba ne mukubani yonna muwambe muli baki is it Ankole Kingdom bano bo banyaga bantu babanoonye ekiseera kyonna yabba basi bamunoonye omwasi omutwe ko babye ku bantu you create oyigiriza bantu nti otaddewo company nti emmotoka za Uganda zikoona akagere buli mwezi mbwe emmotoka tuzitwale bazichekinge kyani kati in the process of getting money squeezing money from the public they have become unpopular buli akola nabo bamujoga kati be balina okuvayo baatu mukunde you don't need to impose yourselves because you have acquired money. Why do you lwaki amagye tegaliimu ebyo lwaki amagye baatu mukunde si bagaduumira why do you come in politics because you have accumulated a lot of wealth and you don't trust anybody to you cannot entrust that wealth to somebody else. The Kikuyus it's dawned on the Kikuyus that the Kikuyu could not succeed the Kikuyu chogamba bate byobugagga byabo kubanga bawaddani naffe batukuba kagere kankubuli n'ekyokubiri Museveni tebamutegeera Museveni mutegeera anti bakugamba mu byobufuzi batugamba tulina abantu babika bina an idealist a realist like me a plain dweller and a mountain dweller if we want to have a clear view of Namirembe where do you go to Kibuli omuntu ali ekibuli alaba bulungi Namirembe naye omuntu ali wa Mutajazi talabanga ku Kibuli omuntu ali ekabuusi talaba Lubaga once you are near the mountain you don't see it kakati President Museveni abamulinaanye tebamutegeera the more you are close to a leader you don't understand him Museveni tebamutegeera because these are mountain dwellers balinaanye bali wa Mutajazi ensambi ya barracks ya police ensambi waliwo ayimirirawo n'alaba omuzikiti gw'ekibuli ate you must stand at a distance okulaba omuzikiti gw'ekibuli Owennamirembe ali emmengo mu maduuka talaba kasolya ka Namirembe alaba akasolya ka Namirembe ali nyanama kachogamba abasembedde nnyo Museveni baloza bamutegeera nnyo tebalaba abakubye n'abamalawo baabukenya bandi bonna bambabaza abakubye n'abamalawo wano omukulembeze anaalwa mu buyinza tabeerako na kintu kya abatuddemu tarayivinga nabo gye balaga President Museveni muvuzi wa baasi omuvuzi wa baasi agenda okutuuka ku stage nga baweddemu okujjako ow'emigugu aga nti nteeka wali ku stage ababoda bantwale Museveni bwe yatandika nabo mu 96 baliwa tebamutegeera nti wakumala emyaka 4 president yes kakati by the time Museveni watuukidde mu buyinza nga bano abanene bonna abakubye bajja bavaamu mu baasi tebaatuuka ku stage Tamale obusibu bwone tumukunde kujja kuvuganya President Museveni mbabuulira ndabagamba wano nti mujja kubalaba nga bazze aba first family fears are justified bonna bawagira nimbaga nti embeera gye balimu mujja balaba nga bazze nakuwandikira nenkugamba the first families everywhere are preoccupied with the fight to protect power through elections defeat or death of the incumbent. Due to panic, which is inevitable, members of the first family have devised means to ensure that the power does not slip through their hands and control. One way to retain power is to have close relatives in the government or the ruling party. Ono mukuchi yali ayagala atule ku executive kutesa kyayagala atule ku executive ti one way but relative bajja ne batula mu ruling party omuntu okusobola okunyweza obuyinza bwabwe kuba baba bafeirinze tuli ku route once you fail to do ku route mufuka inward looking as they are now doing they don't trust anybody kutesa must impose a daughter in December gundi tumukunde must impose a son in Rukungiri kirimo obukyama okusembeza omwana muganye muganye muyina ya muganye okuli kulutinga nti
Archbishop Kawuma olowooza teyaleka mwana mwawule yafuga enamirembe Kazimba mwana wani muba mulemeddwa kakati nkugamba nti omuntu gwe bayinayo mu family mu first family who can succeed Museveni is Muhoozi. Yes. Anti ye Muhoozi empisa ze size ez'abano nti Muhoozi mwana mutuyize ejjeno gulaba akuba amasasi mu bbanga alwanira mu bbaala wamulabye nga byeshani ye yabatunuulira bwati nkugambye Tumukunda has featured prominent in land in Kayunga. Tumukunde abalayisa n'abajjawa. In fact the person with who can make a gundi Tumukunda servings amajje navayo ngali ku finish nkubulidde Museveni yamusaba mukomera emyaka emeka tikinesonga kibisegeza nti bamugereza agenda okufunga tayina musango kaka bamusiba emyaka 10 mu komera yihe wa iso akoze bwazaba koledde tikinesonga kinensonga tojoga abantu mbu tikinesonga they take people they think that we are robots. You can humiliate him no sola kasasire nkyani omukomyawo. I'm at home. You are renewing the contract but I'm at home. I'm doing my own thing. Emyaka mukaga singiranga ko mu office. Never enter that office. It was my appointment was a humiliative appointment. Ng'omukoya jingi ni yalinga. Mbonavuma nazalawo. Katika ambala ge konti mbeerawo. Tunakolera mu ndala. Let us preserve our lives. Nabaga nti once you see a drunkard in a bus ng'ogenda mu swala muvire kubanga ajja kuwogana adire swala gundi ejuba ejula omwenge by the time you arrive at the mosque bali omwako joge bakuge nti obadde onywa omwenge